programu za government zakola bulungi nnyo. Mu ngeri enjawulo njagala kuyozayoza Oweekitiibwa Justin mukwano gwange n'ammeere ow'e Masaka. Yoga nnyabo balwanye n'ensi eno finally n'ogigusa. Njagala okutegeeza nti naffe Mubende kyatuuseewo baali batubba. Owa independent yali yatubba akalulu n'abalabu b'akalulu. Abaana abalulu ne bakateeka mu kyekubira naye oluvannyuma akalulu ne tukajjayo aka Honorable Didan nkuyozayoza e Mubende. Bana Mubende mwenna mwebale okutuuka ku buwanguzi. Mubende kyali kizibu nnyo okuwangula nga tulina 70%. Naye twawanguza ne 71.2%. Era mu kuleta mu Buganda ndowooza Sembabule yokka ye yatuyisaako obululu 9. Sembabule yafuna 8, Sembabule yafuna 9 ffe bana Mubende ne tufuna 9,000. So ekyo kikulu nnyo. Naye njagala kutegeeza Abannayuganda nti si President Museveni yawangudde akalulu. Ffenna kyabadde what we call collective effort. Nti n'abaana nkyukakyuka nabo balaba ekitangaala ne bagamba ku luno katulonde President Museveni. Kyolaba mu Buganda yattu eno ababaka twavudde ku 31 ne tugenda ku 5 bagenda ku Didan abadde omubazi bali 5 so n'olwensonga eyo waliwo improvement ey'amaanyi. Kakati wala bagamba nti obuwanguzi bwa President Museveni tebubadde butuufu. Kakati bw'oba otunulira nti NUP mu Uganda yonna tennaba kuweza babaka 5 mu Uganda yonna. NRM eri mu babaka 307 ndowooza kati bugattako bana ba structures zino sinaba kutegeera enamba y'abaana bakadde waliwo n'abawakazi n'abalala ne UPDF kati bali mu 308 309 ndowooza. Kakati bw'oba otunulira nti NUP yafunye ababaka 8 mu Busoga nefuna n'ababaka balala muno mu Uganda nga 3 betwogerako. Kakati ndowooza oba olaba nti obuwanguzi bwa President Museveni tebuli doubted n'akamu. So njagala kuyozayoza Abannayuganda naye kubasuubiza nti tugenda kukola obulungi ffe nga gavumenti ya NRM ate tugenda kubaweereza bulungi. Wala kantu kono koyogedde aka performance ya P7 PLE. Actually nze njagala kwebaza government. Lwaki njebaza manyiza sitala nnyo okukkiririza nnyo mu private schools. Naye okusinziira New Vision bye yalaze olunaku olwaleero yalaze amasomero 5. Essomero lyasembye erina average ya 18 aggregates. An achievement ya manyi njagala tukiziganya ba panelists bannange. Nti 18 masomero 5 aga UPE oba government schools nofuna average ya 18 aggregates. Ekitegeeza that is a very good for second grade. On average ku somero nyina munanga wa Dr. Ali yayogeddeko nti amasomero g'omu byalo ge gakoze obulungi okusinga g'omu town. Kakati era nze mbadde nvumirira nnyo gavumenti okuconcentratinga nnyo mu town mu urban centers okusinga abantu b'emu byalo. Vulnerability eyo mbadde sigikirizaamu bulungi. Era nze ndi musanyufu okulaba nti singa gavumenti eyongeramu amaanyi mu masomero kyobalaba kati n'omujjulo mu town gw'amaanyi nnyo. Buli omu adduka mu kyalo ewammwe n'aleeta wano n'aleeta Kampala n'aleeta Mbale mu kyalo amasomero ne gaggwa lwakuba kati mmwe munoonya standards wa mu town. Naye singa standards mu byalo zandibadde nga amasomero g'omu byalo nga gazirina sisuubira nti twandibadde nnyo nga tuleeta abaana baffe ne tubaleeta mu town. Town n'ejjulira ddala yonna facilities tulina okuba nga tuzirina mu masomero g'ebyalo. So nze ndi musanyufu okulaba nti amasomero g'omu byalo gakoze bulungi. Weewaawo performance generally teyabadde nga gye twafuna omwaka oguwedde. Naye nze measurement ya performance tuleme okugitunulira nnyo kuki ku grades bonna. Tulina ekisingako obubonero buna bwe twagala. Olaba omwana nga yafuna first class ku university naye ng'olaba ebintu tebitegeera bulungi. Ng'olaba oba second class lower oba ene second class noba omutunulira wali eri ng'olaba asobola kuwa results z'okola ki z'oyagala. Discipline mu bintu bino ekola nnyo okusingira ddala results
ndoza mukiraba bulungi namwe ba politician mwalabye ba politicians abayina empisa okitegeera n'abatalina mpisa mu bukulembeze bwaffe bwe tubeeramu wanene nga sinaba kwerabira njagala kukujukiza nti waliwo President Museveni comment gyakola ekiseera ekyamabega siri mu kukuddaala njagala muntegere bulungi yatugamba nti 2026 tetujja kubeera ne opposition ekyo ndowooza mukijukira bulungi lwaki yayogera ekyo Dr. Arnold kitegeera bulungi obadde munankyukakyuka sayidi emu sayidi endala oli baffe naye nze njagala kwebaza oba okulaba ekitangaala n'olaba nti sibeerangako ku sayidi yo ensonga eyo gyoyogerako okugamba okujja opposition ekyo kiri ndowooza ya declaration of war against the opposition kubanga bw'otunuulira akalulu kano kokka example y'akalulu kano embiranyi ogiraba tulinga ababeera mu lutalo luno lutalo lwennyini kuba bw'olaba abalangiriddwa opposition n'obululu obwabbiddwa wano mu Kampala actually buli eyawangudde wano mu opposition tulina okumuyozaayoza nnyo abawangudde bayise mu muliro bannaffe abamu tebasobodde kuyitamu naye nga ekyamazima kiri tubadde tukyalina embiranyi nnyo opposition kati etwalibwanga lutalo bwetwogera kati bangi bali mu makomera nga mutwalidde ne Muwanga Kivumbi nga bwe wakitegedde akanammere wakalabye ndoze sijja kulogera tonkwata kakaguse katono nnyo ngenda komawo chairman maliriza kati njagala kutegeeza nti bwetwogerako opposition tetulitegeeza n'okuyoka njagala kutegeeza nti ebikonge bya opposition olaba njagala kutegeeza nti Ssemujunganda wanupu yamuwangudde yedde opposition naye wadde opposition y'amaanyi sigwa muwangudde anti esize namuwangudde naye njagala kutegeeza nti opposition yagudde njagala kutegeeza nti bw'ogenda e Masaka ebikonge byakoze ki byagudde bw'ojja wano mu Kampala ne tutwala Kampala Central obwana bwe twabubye ebakwamba nga obwana kola nga tetwabubye kubanga mugamba tuli babbi ekyo kyamaanyi n'ogenda kuwanda ku Central meya wa Central namugamba wejjako obuvunaanyizibwa n'eseera zigenda kukola ki kutuuka n'aba opposition wali ababeera nga balungi nga tebamanyi nti balungi balina ideology ffe ng'abalonzi tetufaayo nnyo nti nono wa DP oba wane wa NRM we vote ideology kati ideology y'abana bawangudde bano abasajja ab'amaanyi bano betubadde tuyita b'amaanyi basego n'abaanyi bamaguula abo babadde ne ideology gye twetaaga mu ggwanga linene sigamba nti ffe twandibadde nga tugenda kuzikirira ddala tunoonye wa NRM oba ki naye twagala ideology era twalabye nti ffe ng'abalonzi Bannayuganda twalabye nti tetukyayetaaga bano abeeteeka waggulu nti no ba opposition naye nga ideology ze twagala zisobola kutambuza eggwanga ze twakoze ki ze twagoberera nze Mulangira abatulaba ku Delta TV tukole twesiimye okuba nammwe Mulangira nkwebaza ndoza program eno eretandika we initiated it era Delta TV tukole tulaba progress y'amaanyi management ya Delta TV tubebaza Bannayuganda tubakulisayo mu kalulu 2026 vaawo mpitewo kabadde kalulu vaawo mpitewo ate nebaza ne President Museveni byazza akolera abantu emyaka giri 5 ne wakati mu kunoonya akalulu obuvunaanyizibwa bwe tabwetikudde abadde mu kusomesa abadde alaga firimu ze abo opposition batukana ekiseera ne bagamba naye musajja tanoonya na kalulu ono tasaba kalulu ekitegeeza yetegesa akabbe naye era atugamba nga ne gye tubadde nga nti nze wendigende wa Katonda alimbuuza nti wayamba otya Bannayuganda okuvajja mu bwavu oba lwaki Abannayuganda tebabajja mu bwavu ndi mugamba nti nabasomesa ne bagaana okugaanyi kuva mu bwavu so atusomesezza ddala ebintu bingi ennyingo 7 ez'okwekulaakulanya bingi President Museveni era ensonga lwaki wabaddewo massive victory mu Buganda nino si nsobi ebyaddala Bannayuganda bagenda ne bagwa mu kizibu 2-2
ne baguwe ne waliwo omusajja yajja n'ababuzaabuza n'abagamba nedda mmwe temufaayo batwala mu nsi mpya buli awali ambulera tiikinga bambi bannayuganda ne bafuna ekizibu naye ekyo omukisa omulungi nti bannayuganda baategeera titwakola ensobi naddala mu Buganda wano simanyi lwaki abasajja n'abakyala ab'omu Buganda wano bo basalawo bubi oluusi. Unlike other regions nga mu north mu east batera okusala okwetegereza era history has it that parliamentarians abava waggulu eyo oba mu buvanju beno batera okubanga ddala balondera ddala omuntu gwe balaba nti yoyo naye ndujjano mu central ate ne tutandika okubuzaabuzibwa. So naye this time round bannayuganda tubeebaza nti temwakkiriza kuwuliriza kavuyo ne mulonda bulungi ate ne mutuyamba n'okulabisa abo abaali balowooza nti batwala mu nsi empya abajja n'eŋŋombe egamba nti protest vote bannayuganda mbeebaza temwatuswazizza kukola protest vote ne bagamba nti mukanoonye mukabanje mukakuume mukabanji simanyi mukakole mutya nga konna kekkeke naye ebigenza okukomekereza nti nga yalowooza nti yatugamba tukabanje ate gwe tunoonya wawaali kubanga akalulu kagenza okugwa nga tetumanyi waali newabeerawo kafirimu ke bateekateekaawo era byonna nga bimbadde mujja mu bifolowinga ne tukomekereza nga NRM ddala ddala kituufu abalonzi mulonze bulungi nnyo massively mu Buganda region. Tuli mu kisinde kye tuyise NRM Patriotic Candidates fe abakkiriza okuva mu kalulu nga tumaze okuwangulwa mu kamyufu ne tugamba nedda okujja ababiri nga fena tuli ba NRM wadde ndi NRM leaning noli nenzanga independent katuveemu tulekere flag bearer akalulu awangule era bannayuganda oba bannabuganda okuva mu kalulu kano balekere ba NRM ba flag bearers buli awabadde flag bearer awasinga obungi about 95% awangudde flag bearer mu Buganda region. Ntuusa okwebaza eri chairperson national vice chairperson mwami Kasolo Aruna mwami Migadde mwami Keke Kiriwa Kiwanuka abali ku Buganda caucus wanno nti kye muli mugomakola gwa ttendo okusobola okujjamu abo abali bagadde okujja nga ba independents kubanga wakyetegereza ne wane Masaka Mukoto West I think abo abalemeramu Sebamala n'omulala munne ojja kwesanga nga wanupu okutuwangula bwogata obululu bwaffe NRM leaning ne flag bearer nga obugata basagabo tusingira ddala wala ne wanupu ne because waliwo okwawuzaamu. So eyo nayo yali spirit nnungi. Big up to you NRM Patriotic Candidates 2025 aba mu Buganda era kyemmanyi nti future yammwe eri bright kubanga muzeeyo alaba akimanyi bulungi mwakola era mmanyi agenda kutuuka ekiseera nga kituufu kituse abasasule oba abasiime si kubasasula kubanga tewali abatuma mu kalulu naye ajja basiima olwekyo kye mwakola mu Buganda region 1. Abaana baffe basomye ekyo no maama Janet Kataha nkwebaza kubanga eggonjebwa lyoteeka ne mu ngeri gyokola mu presentation zo kitransforminze nnyo amasomero gaffe engeri gigatandisa okukolamu. Competence based learning nze ndowooza is the only way to go mu Uganda wano. Jakuwa ekyokulabirako mwami Mulangira tosobola kuŋŋamba nti omwana wange asomye okuva mu primary 1 n'atuuka mu primary 7 emyaka 7 n'afuna omwenda n'omukondemminga nti teyasoma nti agudde emyaka 7 omwana wange ng'omulina mu primary abamu baddamu ne mu bibiina n'asomera emyaka 9 n'atuuka ekiseera ne mumuwa essaawa 4 oba 3 oba 2 wakati mu protection ey'amaanyi nojja n'omugamba nti agudde ebibuuzo n'omukondemminga nti talina wasobola kweyongerayo. Ekyo kikyamu tekikkirizibwa. Nze njagala ojja oŋŋambe nti omwana wange omusomeseza emyaka gyo 7 naye wakati mu myaka 7 kyogamba omwana wange talina nampisa kyogamba omwana wange tasobola nakugatta emu kugattako emu kyogamba omwana wange talina tasobola kubajja mulawo. So competence based learning wegenda tuyambira nga ffe bannayuganda era kino ekyogamba nti no omwana ayise bulungi oluzungu ayise bulungi okubala ayise bulungi simanyi science SST
tugradinga abaana baffe okusinziira ku kikyasobola okukola nti omwana asobola olwa abaana bamunga ali mu primary nenga asobola okukola helicopter birabyeko ng'omwana asobola okukola pikipiki ffe twakolanga obugaali twakolanga kites n'ogibuusa nga gwagikoze ku luuzi n'egenda so competence based learning ejja kutuyamba nnyo nebaza katonda nti abaana baffe bakoze bulungi generally era nange nabadde ne candidates yakoze bulungi nabakoledde ddala bulungi nnyo. Yes. Dr. Tugende ku mbeera y'akalulu yatambula okuva kaba president paka akalera akabaddewo leero n'akagenda okubeerawo nga nnya. Akalulu ndowooza oba oyagala okukaasa esinga obulungi oyinza n'okuddirayo ddala n'emyaka 5 kuva mu 21. Environment ebeerawo oba esobola okukkirizisa bannabyabufuzi buli omu okwetaayo naaba ng'akola neyetegekera akalulu kano kennyini ketuvuddemu. Era bw'oba obadde ozza olaba embeera ebaddewo ndowooza tulina engeri gye tutaategeeramu byabufuzi bya bibiina nti bannaffe abamu babitunuliranga olutalo lwanagana nti opposition ng'ekigambo bwe kiri bo bakitwalira ddala nti tulina kuwakanya from the regime netwala bano bawakanyi nga balinga abalwana ebyeddiini eddiini wagamba nti wakanya omukatuliki oba omusiraamu nga bali bakussaako akazito nti owakanya biki lwaki otuwakanya so ate nga ne mu opposition tulinamu a little bit of extremism nti abamu bakitwalira ddala nti buli kimu kirina kubeera nti tulinga abasika omuguwa. Politics w'okusika omuguwa talina gyayinza kutwala gwanga era nze nsuubira nti eggwanga lino bwe liba nga lyakutereera tulina okuddayo ku drawing board ne tulaba engeri gye tuyinza okukwanaganyamu ab'endowooza ez'enjawulo okuba nti ffenna tukkiriza mu kintu kyekimu ekyokutwala eggwanga lino mu maaso. Otherwise embiranye n'okuzza endowooza y'okukwata n'okusiba mb'osuppressing opposition oba okutulugunya aba opposition okubasiba ne batawuzisibwa mu makooti okusaawa embeera nti bateekeddwa kutambula freely. For example opposition bw'obuuza wetutuukidde okugenda mu kalulu kano baali batambuddeko mu bitundu by'eggwanga bimeka oyinza okugamba nti kati wano bakkiriziddwa okubeera nti beetaayayo okubeera ku kibasobola okukolayo. So assessment y'akalulu terina kubeera kalulu kennyini kiringa era nga bw'ogambye wano abaana aba primary nti obawadde ekibuuzo kati n'akalulu kano kalinga kakuwa kibuuzo naye nga tubadde mu myaka 5 noyinza n'okuddayo emayo g'emyaka 10 ti environment politically efaanana etya tukkiriza abantu ab'endowooza ez'enjawulo okubeera ne boogera nga tewali abakubye ku mukono ebibiina bikkirizibwa okoperatinga nga tewali abikubye ku mukono birina obusobozi kati okugeza iPod sente zewa NRM for example billions ndowooza omanyi bano babadde batunulira sente za iPod ezigenda mu NUP naye actually big chunk of it zigenda mu NRM. Yeah, that notwithstanding kubanga bw'oba oyagala level playing field nti buli muntu abeere ne level ground tifenna tusobola okukompitinga bulungi osuubira otya omuntu wa PFF gw'otaawayo wadde n'ekikumi ekya iPod akompitinga favorably ne NRM. Kale bali mulabe mulungi akyegumidde ku Dr. TV Honorable Najjemba Grace atwegaseeko okubeera nga tutaanya n'okutubulirako ebyo ebifa e Masaka jjukira yali yeesimbyewo Masaka Road nebitatambula bulungi n'asalawo n'agenda n'ekya Buganda ku Museveni okuvaamu alekere abalala naye atwegaseeko okubeera nga ensonga zitambula bukwakku kijjukire tuliko ebyo ebigulumbya bannayuganda emitwe era bye baleetaza okubeera nga bamanya boza kuba tulaba ku Dr. TV. Webale nnyo ssebo Mulangira abasebo ne banyabo abatulaba ku Data TV. Nze Najjemba Grace omukyala eyesimbawo mu kamyufu k'NRM Masaka district ey'ekyalo. Data TV tukole wesibe 2 akalulu kano era ddala kali wesibe 2. Nsanyuse nnyo okubeera n'ababaka bano buli
tuviddeko wa Kyaddondo Omubende Lugazi Basebo nze okubeera wano mbaami bano nange ndi mukyala w'amaanyi. Basebo ne banyaba bali ku Delta TV. Okusooka kwa byonna nsooka okwebaza Katonda olw'okulaba nti abaana baffe abatudde P7 abasinga bayise bulungi. Okugeza nange mbadde muzadde omwana wange yatudde P7 yafunye obubonero 6 musanyufu nnyo Buddo Junior School kulika ate ne neebaza ne management ya Buddo Junior School nti ku luno twafunyeeyo first grades eziwera ddala 3 mu 5 nga obuna buliko 5 buna statistics nzerabiddemu awo naye nga twafunyeeyo obuna ne tufunayo obutaano nga 35 n'omukaaga 28 kwegamba tewali yagudde era neebaza HM Mr. Sentumbwe Andrew Dean of Studies Mr. Juko Moses n'akakiiko konna okulaba nti mwafubye nnyo okulaba nga abaana baffe this time nga bakola bulungi n'essomero lya Ssaabasajja Kabaka mutuweesezza ekitiibwa. Dr. Ali, tutandikira ku ssente za report. Abatulaba twadde twasesenga issue ya oba akalulu ka mazima naye nga bwe mbadde mbanyonnyola tekyo kino okukyasesenga obulungi tuvaako n'emabega nti ebibiina ebimu biina advantage nnene ku binnaabyo. For example sente za iPod ezo zaweebwa NRM mwattu n'akasente akatono akalina okuweebwa NUP bakagima era NUP yagenze mu kalulu kano ngeri block nga tini sente baziina neera kyebasobodde okukola tebabawaayo sente baagaana. Mr. Mao yazitulira so embeera eyo ndowooza ereetawo obutali bwenkanya naye nekisingira ddala okuleeta obuzibu the security organs n'engeri gye zeeyisaamu ne opposition. I think this is a bigger issue. Kino nkyogerako olw'ensonga naddala ku issue ya democracy kubanga ne NRM egamba nti emu ku pillars zaayo ideologies ya democracy. Omukulu abadde agyogerako wano nga wegera ku ideology naye ebintu bya ideology ebizibu kubanga ne democracy gwe boogerako nabo ndowooza bw'omukubamu bulungi toki ogenda okusanga ng'alimu ebituli nti security organs interferinga nnyo ne ba political players political parties to the extent nti oyinza okusanga obuzibu okwawula oba security organs are part of NRM oba they are independent of NRM. They should zirina okubeera nga tezikwatagana NRM neeyisa ya security organs ekulaga nti ali nabo bavaayo oluusi ne bano campaigningira ddala fuli nga tebali kwebikako of course examples nyingi and obviously ekyo nakyo kikyamu. So ndowooza boddeyo mu kyetuyita demokrasiya waffe akyalaakinga na boddeyo mu kalulu kano ke tubaddemu. I think one of the biggest challenge nja kuwa example yaffe nga babadde beesimbyewo ewaffe mu Kyaddondo wetwesimbawo abamu ku ffe twajjanga ba independence nendoza kyampadde ekyokuyiga independent kikyowulira ekisooka nti akaloviyese kali expensive omuntu okujja okwesimbawo wano olina okuba nga olina ku kasente akasobola okukutambuza ekyo there is no doubt kiba kitegeeza nti n'abantu aba bulijjo abatalina nnyo sente nnyingi oba abalinga abatasobola kwesimbirawo ddala okujja kumpozi ng'alina waayise mu bibiina naye bwe twayisimbawo twasooka okulwanira symbols zokka wetwagende wakiso nga twagala okufuna symbols tugenda okwesimbirawo abamu kufe twatulooza tugenda actually nga twaprintingako ne materials ziriko essaawa naye wetutuukeyo ng'essaawa yagulibwa buguli akavuyo akali wakiso ku symbols zokka. Symbols ezaali contentious zaaliko essaawa n'omupiira bwe twatuuka Collective Commission nga batugamba n'asooka gwe bajjubbiwo waliwo omukyala Honorable Nantege bakeera ku makya sandoza saa 7 gw'ekiro n'omwami Magezi bakeera ddala ku makya kubaffe twagendayo essaawa nga 12:30 twabasanga nga already nga bebasaawo ku gate naye bwe baatuuka munda okuweebwa symbols ze baali baagala ng'abalala baazigula dda baazifunye dda obuvuyo bwali awo okakana nga balwanidde mu simbo yokka naye nga ekyo kyokka kyali kikulaga nti Electoral Commission yennyini yali
teyetengeredde bulungi ewaffe ewakiso waliwo okusikangana emiguwa just on that bwe tugenda mu kalulu kenyini kali mean peaceful naye ekintu ekyavaayo ennyo kyekintu kya ssente abamu nga bagazi nga bazigaba kyere kiro campaigns zisinga zakolebwa nga kiro waliwo njiba kubalaala essaawa ennya ez'ekiro naye nga ssente ziringa ssente abantu batandika n'okugamba dokita wali badde gwasinga naye tutuwa ssente nabatandika okukulangira obutabawa ssente ekisinga okubeera fane ti ne basupporters bo ne bane batandika okuexpressing that same concern nti dokita nawe tuwa ku ssente kubanga bali babawa obviously tizosobola okubeera ne ssente z'owa constituency yonna okujjako bali abaliyo balina ebisawo okubatoola so waliwo challenge nti ssente zatambula nnyo nnyo naye ekituuka ate mu kalulu kennyini it became a big challenge. Institution ngegamba nti okulangirira olina okuba nga olina kyokoze kati awo waliwo ne mutandika n'okukompitinga nti muyitawo mutya EC is a big challenge. Bwe tugenda okukuuma akalulu bano be bayita ba agents tulina polling stations 179 assuming olina okubeerako n'abantu babiri wetaaga abantu abasuka mu 305 naye ogenda oba facilitating alina okubawa ssente gye bagenda okubeera ekyo kyokka ng'okitadde awo okufuna omuntu nga ddala ajja kusobola okukola omulimu ogwo nga bw'oyagala esa challenge naye obuzibu obulala bujjira wano nti olina okukuuma akaloba opponents bo obutaleetawo mbeera naye the worst scenario nti olina n'okukuuma electoral commission okumakinga sure nti bakola bateekeddwa okukola that is even dangerous kati nze nkwate fune ba agents bakuuma akalulu kange naye nga n'omu gwe bateekeddwa okukuuma ate yakola ki yakalondesa so that became a big challenge waliwo kyatuuka n'otuna n'ogamba I think this is getting too much nti olina okuemployinga all these people okukuuma akalulu naye si kakuuma ku banno bokka n'okakuuma ate ku side endala naw bw'otuuka ate mu bitundu ebirala nga mwalimu ne security agents nga nabo bajjanga ba players that complicated everything naye generally speaking ewaffe elections zaali very peaceful apart from those mishaps posters zo bazitimbulanga nga bwe baagala DR forms nazo bazimanipulating I have proof nti DR forms bazimanipulating chairman bw'otunuulira ebiri mu kwogerwa ku budde gye tuyinza okuyita MVA gyali mu kalulu bino bituleka wange eggwanga n'eri abalonzi wabale nnyo naye ndowooza akana akalulu akawedde kabadde nearly most peaceful elections tukanyire njagala kwebazaako abasinga bagamba akaluko general katandika bulungi okuva ku makya abantu bakkiriza n'okuddayo ewaka naye essaawa weemu no Mr. Mlangira waliwo issue yasookerawo ddala ey'obumashines okufa yes issue eyo naye yaleeta ensasage y'amaanyi naye ate era siba abantu baali bagumiikiriza bw'otunuulira abasinga tebalonda abakeera abasinga baali bagumiikiriza paka lwe balangirira then era abasinga bamala okulonda ne badda ewaka kati ssaawa 12 Nansana Road Tiagas n'atandika Eruweero ne bagala actually Eruweero wafa abantu basatu omwana omuto n'abantu abakulu babiri ewaffe bakabala paka saa mukago gw'ekiro anawulira ne akabalo kabaliwo ennaku bbiri newaffe bakalangirira saa 9 gwekiro tugende maaso ako kali actually saa 9 kyali near depending on the location the distance egwekiro so njagala kwebaza mwami Ali Dr. Ali nti ekirungi naawe osobola kutesifayinga nti akalulu tekali bubi nnyo omanya akalulu kano ebiseera ebisinga akalulu kababaka ke kasinga okuleeta obuzibu kusigana ka pulezidenti kubanga waliwo ekituuka ekiseera ne tugamba ffena kati omusajja pulezidenti katunire pulezidenti wamu ndobe kibeera kya mu Kampala batunira omuntu gwe baagala bagwe bawogera n'ewakiso natugeze nti bawagidde Bobi Wine naye mwe ng'abantu gwe ne banno wali eri ne muleetayo what we call resistance naye njagala kwebaza nti twakayitamu bulungi weewaawo twafunamu obuzibuzibu muganda wange ono wali ensonga gye yayogeddeko eya ssente mu kalulu njagala kutegeeza nti bw'oba oyagala kana akalulu
first of all akalulu kano katunira million 4 and above buli mwezi so kisoko kirowoozeeko kiriza embeera nyina okubeera nga amaanyi ne sente bazongeza kati ez'emmotoka miliyoni 315 kakati akazanyo kano kubanga twayimiridde bulungi mu kikwatagana ne sente totawanya kesanyuwe kubanga era naffe nga bannayuganda tukyetaaga abantu abagenda kuwonera obwavu kuffe edda tukikyekyo naye demokrasi aba omusaate tujjayo demokrasi tekikugaana okubeerawo ng'oli mukozi okuva demokrasi tebamutundira mu katale ekituleeseeko obuzibu wano kiribadde kimu ntugenda ne tulonda ababaka ne bagenda eri ne basooka kwetereeza nti omubaka gw'olonze agenda kutunulira okusooka kwezimba okutwala abaana kusomera atunulira kuki azulonga azinye bulungi nnyo okuzina kwengamba kujust mazina okitege theatre mutege dancing okubibya ndabibe bulungi nnyo abantu fene netukola ki netunyumirwa netumuwa akalulu kakati bwatuuka eri tajja kutulira nti abantu b'eggundi baagala ddwaliro ababaka bano betubadde tufuna nga tebanaba kwesobola bulungi tebatukoledde nnyo mu parliament kakaka gwe dokita olina profession gy'olina ndekitegeeza nti tetugamba nti olina okubeera mugaga ng'oyitiridde nnyo naye twetaaga ng'olina byobadde wosobola kutwala eggwanga sikyakuyiga omanyi kati parliament ebadde ekifo ky'abayiga especially muno mu kitundu ky'obuganda wano nga parliament abagendamu bali mu kuyiga it is about theatre nti no drama egenda kubeera mu parliament kakati parliament olina okuba nga erimu abantu abagunjufu ate nga bali prepared bulungi nnyo member wa parliament omuntu gwe bayita honorable alina okuba nga alina kyalituuseeko kyobalaba constitution ya uganda nze njenenyamu ekintu kimu nti bwoba nga wamala senior 6 nti naawe okwalifyinga oba waliwo zino empapala ze batandise okugatiriza ne bagatirira equivalent ebyo bimalamu amaanyi actually tebiwa motivation abaana baffe abali mu kusoma kati nti no owa senior 6 bwaba nga asobola kugenda mu parliament ate n'awangula akalulu ate kati bano abalina masters badokita ne baprofessors bakola ki bafiira ki kati gwe mutabani oba muwala we afunye mukaala kati bwamugamba nti ne mu parliament anyway ebintu ebiri dramatic tetukyabyetaaga kati so dokita olina okuteekamu kakukolamu ka homework sente tezinaba kuwera funa sente zigenda kufacilitatinga ba agent kakati ba agent bo nawulira nti waliwo ba agent be bagula omitwalo 5 kakati omusajja omutaddeko awo akukumya akalungu ogenda kufuna miliyoni 4 yasiibye nga yasamye talina yedeka akulya tukiriziganye nti kana akazanyo olina okukagendamu ng'okola ki ng'ogasobola nze ku polling station yange gye nalondera eyo Mubende President Museveni yalinako ba agent 2 actually baali 3 ate ne oshitibwa Kyagulanyi yalinako ba agent 2 naye abalala bonna tebalina ki tebalina ba agent 8 kakati olaba nti mulimu abaali bazze okuwerekera bannaabwe okutuusa omukolo naye nakyo kyakitiibwa nnyo okuba nti osobola kuvuganya mu kalulu k'eggwanga nakyo kyamaanyi nnyo now nze natunulira bulungi disitulikiti ez'enjawulo akalulu kano tekafaanana naka 2021 ekyayamba kyali kimu kyokka nti tewali nnyo kwetaaya lwa covid naye obuvuyo bwali bungi nnyo nnyo security this time yali prepared okulaba nti eziyiza njagala kutegeeza nti olaba n'abaali basuubira nti bagenda kukabanja omanyi kati Abannayuganda bategedde tebakyali mu kubalobesa na nze siri musanyufu nti nsobola kuba nga neesimbyewo ne mutabani wange n'atanonda oba n'atabeera mu kalulu kange ate nensuubira nti Abannayuganda nze mutabani wa gundi ajja alonde yabonabone nga alonda nga mutabani wange ali mu Amerika basibo ne banyaba batulaba njagala tubeeramu tulina okuyiga ebintu by'ebyenjawulo oba kulaba omulamu ogutambula mu ggwanga kakati no tunulira nti no omuntu yandibadde agamba nti tugenda kukabanja akalulu ye yennyini asindisa busindisi abantu mugende Dr. Ali genda ombanjiza akalulu wali eri
igenda omubanjiza akalulu Bwagira bwajjayo omutwe inciting violence naye gwe nga tolabika bulungi so kati n'olwensonga eyo nze ensonga eyo mbi nnyo kabangi tuwali mp yenna nawo w'ekyadondo ye honorable Nkunyingi Mawadda Mawadda sawa zino bamugamba nti genda okabanja tajjayo bonna bali mu gundi nga alinda bulinzi kintu kimu gazeti bweba ewedde yafuuka ememba wa tewali memba wa parliament yenna yawangudde akalulu nze gwe nakatandisa okuwulira nti agende abanje akalulu tewali memba wa parliament ayagenze kulaba vice chairperson wa Buganda owa NUP ekitalya memba wa parliament nga awangudde akalulu njagala abasibo ne banyaba batulaba namwe panelist bebanga sina evidence mu ngambe nti awolimbi okujja ko nalabye oshitiba Mathias Mpuga Segona nanyumula kutegeera yagenzeyo n'atagenzeyo yes abongo twabategedde sawa zino memba wa parliament nange nakirabirako ewaffe Lubongo yagenzeyo abantu bangi abagenzeyo memba wa parliament kakati sawa zino nze sinaba kulaba muntu yenna mubaka ayawangudde akalulu ke nangamba nti agenda processing ne Marende people power lawyer tanaba kuyimirira wali nawa statement ntugende tubanje akalulu kaffe n'olwekyo abannayuganda bategedde nti tebali ku ebyo ebyokuba nga babawudisa abannayuganda kati batunina kintu kimu bali mu kulwana n'empologoma yaki y'obwavu tebali mukufi kati school fees eri wano tusazeeko wano tuli mu bulago kakati ffe oyagala tugende ku street tugende tukole eki n'olwensonga eyo abannayuganda nze mbebaza mwebale nnyo mwebalirira okuba nga mutambulidde ku mulamwa ne muavoidinga kye tuyita violence wano ziwe okutuwaka zatutawaanya ebiseera ebiwedde mu opposition kakati akalulu bebanga kawedde akalulu omusajja akukubye ng'olina 20 oli mu 20% omulanga ali mu 70%. Kakati olabe yo difference ya amaanyi eraga nnyo nti n'obuba nga walimu maybe ebitatambula bulungi omanyi kati abantu president si yabakalu mu abantu be babukola kino ne bamwagala kakati njagala kubabuuza nti tuwali omuntu gwosobola kubbira n'abaana bano be babbira mbagamba nti amasomero gabba ebibuuzo tosobola kubbira omusiru n'akola nawangula oli bwebanga bamwongerezeeko naye nze kisuubira nti kyatuukako ekyokwongerezaako kubanga bw'oba otunula laalize zakolebwa mu disitulikiti zonna mu Uganda disitulikiti 55 njagala kutegeeza nti abantu balaga President Museveni nga bakola ki bamwagala assessment ze gyentunuulira mu Busoga ababaka 8 ba NUP Busoga ina ababaka bameka bangi nnyo mu Buganda ababaka maybe anameka nga 3 mu something katwafunya ababaka 5 mu 5 Western region tewabadde NUP Acholi teyabadde ne NUP Sebeti yabadde ne NUP Lango teyabadde ne NUP kakati gwe wogenda kusinziira okubanja akalulu waluddawa mukulu mulangira kino kinnabagambe wano nti bwetutunulira akalulu kano superficially kungulu wano gwejja kulaba kyolaba naye bwogezaako okutunula emabega ekiriyo ojja kulaba nti akalulu kano tekabeera ka lunaku lumu waliyo ebbanga emabega over the time nti wakkiriza NUP okugulawo offices mu Northern Uganda freely ne operating anomaly manyiko aba NUP abamu nga babakuba n'amasasi ne bafa abali mu up countries eyo side ze Karamoja ngeba yali ina java ne bakuba so ekyo saga kigenda but the bigger picture jinjagalo kuwa nti let's not assess democracy mu lunaku lumu. Democracy is the total environment operating iramu ebibiina okulaba nti buli muntu afuna chance okubeera mu ggwanga lye mu mirembe okunoonya oba okwassociatinga n'abantu abalala mu mirembe okuexpressinga nga bw'ayagala mu mirembe n'okunoonya akalulu n'okuganizinga bw'otunuulira mu environment gye tuoperatingiramu ebibiina it's not just a concern kuba opposition bokka naye naba NRM bali badde kibakwatako olw'ensonga democracy bw'abanga nnyikidde mu ggwanga lyonna gyemirembe gye mwetanira bwe tubanga democracy akyataggala nga bwe tumulaba obviously tusobola kugamba nti
eggwanga liri mirembe. Nze wenda- Badde njagala mmalize na kano. Katandikirawo akadde. Program wesibibiro n'oli okulaba nga tugatta Kasavu Kanyama. Honorable Najembe. So, Akalulu e Masaka ew'omwe kaali kati. kati nganze munnamasaka akalulu akakutte omubabiro essaawa eno Ekifuusa. akabbinkano kennyini akabadde e Masaka. Amaaso gonna gabadde ku Masaka City. Nze nva Masaka district naye tuli balirwana wali ekikwata Masaka City kinkwatako butereevu. Akalulu ka Honorable Namere Justine ne Mukyala Nalubowa owa North kabadde kafuuse ensonga Masaka district naye oluvannyuma lwa byonna Katonda talyanguzi. Omusalamala omusumeni gwalemedde muti badde baagala naffe tutwaliramu Waliwo ekibuuzo nti ennaku 3 nga mubala akalulu. Badde mubala biki? Pulezidenti. Amasaka abantu bangi recounting ebeera nzibu. ebeera nzibu kubanga Kali akalulu. baagala kuddamu nsobi yonna yonna. Naye twebaza Katonda nti ffe ab'NRM twamaliriza nga ffe bawanguzi era nkuyozaayoza nnyabo Mamito wa Papito Namere Justine n'Amagumite. Oyo omukyala tumwebaza nti atukiikiridde bulungi ab'e Masaka naddala ffe abakyala. Ku guno omulembe omukyala olina okubeera omuvumu obutakunyigira kunyigira mu ttooke n'okusigala emabega. Gwe mulama gwe tuliko kati n'abaana abawala girl child tubayigiriza era nkubiriza abakyala nti muyigirize abaana bammwe abawala okubeera nga tebekkiriranya mu nsonga yonna bekkiririzaamu ng'abaana abawala kubanga emmanju eri wali watukweka eri nga tuli eno mu bikondoolo emabega. President Museveni yatugjayo. So Namere olaze bulungi obukulembeze bwa President Museveni ku bakyala nti awo nyini watwagala. Bw'oba tunuulidde ebyafaayo bya Masaka mbyobufuzi si nnyangu. Masaka ena sayidi kwegendera. Masaka ena emubeerera nnyangu. Webale nnyo ssebo. Honorable Namere Justine ye mbaka omutuufu asaana Masaka district, Masaka city. Lwaki? Nti emabega wali tugenza okulaba nga ababaka abasinga badde mu parliament badde ba opposition. Ate ng'ekibuga Masaka kirimu abantu abategeevu, abantu abakozi. Nga tutunuulira population nti abantu balina emirimu gyabwe bagibwako emisolo bagirwa sinsi zibeera nyingi. Kati president bwe yajja ewaffe Masaka yaggalawo okusolooza empoza era nga Honorable Namere yakyanja bulungi nnyo mu maaso ga president n'agamba nti abantu president yajjawo empoza naye ate abakulembeze abasolooza empoza kubanga abakulembeze baali ba opposition ne basigala nga bagisolooza mu nkukutu nekisigala nga bagyemere ekiragiro kya president. Kati president n'addamu n'alagira nti tewabaaho omuntu addamu okusolooza empoza ku bantu abo. Kale nekyeyongera okulaba nti obuwagizi mu NRM buvuddeyo naddala Masaka City olw'ensonga eyo nti president yajjako abantu emisolo n'okugenda nga akendeeza ku misolo egigibwa ku basuubuzi b'omu Masaka district. N'ekirala ffe Masaka district ne city tuli balimi, tulima emmwanyi, tulima ennaanansi, tulima obutunda. Kati emmwanyi zisinga abasinga balima emmwanyi tufunyemu ssente nnyingi. Kati tetwagala muntu yenna atataganya programu za gavumenti nga PDM kuba abakyala balima abaami balima ne bafuna ebigimusa. Kati owa opposition wabanga yali mu gavumenti batataganya enkola ezo okulaba nga zituuka ku muntu wa wansi kubanga baagala okulabisa gavumenti nti tekola. Kati tubadde tulina okulwana nnyo kyovala nze nava no twateekawo enkola eno ng'ekulemberwa Honorable Kasolo mu Central Region etwalibwamu ne Masaka district ne Masaka city zetwogerako kati essaawa eno nga nze mbaka aveeyo nti twasalawo ntugamba nti ffe abaasimbibwa mu kamyufu tuleme kukomawo tusobole okulaba nga Masaka city nga nze nalowooza ku Masaka city ng'eyange bwe nasalibwa okuva mu kalulu neme kudda independent ne ndowooza ku Masaka city erimu opposition nyingi neŋŋamba nedda nze kansire ebbali ndabe nga wakiri mu kitundu kyange kyenvaamu ekyekya Namukaaga wabeerayo omubaka nga weenaaleewangudde twawanguza Honorable babiri ekityo wa Masaka East ebya Masaka
district yonna ewaamu omukyala tibyagenze bwe bityo tibinakutegereka naye essaawa yonna mujja tuwulira mu kooti lindako Dr. Lindako kano nina kyenawuliddeko nti oluva nabadde mpulira speech ya Honorable Waruna Kasolo nti oluva Masaka City mugenda kimanya kabonero tewali kye tutagenda kukola kasita kati ffe twatutte engombo ya kyaffe batudde ebibuuzo byaffe ndaba ekyo ekintu kyaliku waffe mwenale mukirabiddeko Honorable Nameere kati ne Honorable Kasolo e Masaka district essaawa yonna tugenda kukabanja tuddemu ate tukabale bulungi tukeddize akwara kwawedde nekiralaalindako ngaakyali ku Masaka district twafunamu ekizibu aba independent era sebo President Museveni ow'eggwanga lino omulonde sebo ndi wano okusaba nti mu kibiina kyaffe ky'NRM tusaba amateeka gakole nti omuntu nga bamuwangudde mu kamyufu aleme kudda nga independent era bwadda nga independent amateeka gamukoleko nga bukolaki nga bwekisoboka kubanga twalabye nga mu Bukoto Central omwami Jimmy Kaweesi yeetaba mu kamyufu NRM ne Honorable Seremba Godfrey Flaga Beyale yayitamu Kaweesi n'alemera mu kalulu kati Sebamala incumbent n'awangula naye nga bw'ogatta obululu bwa Kaweesi Jimmy eyalemera mu kifuba eyagaana okukkiriza nga nze bwe nakkiriza n'alemera ku Seremba Godfrey Flaga Beyala bw'ogatta obululu bwabwe obubiri oli bamukubisa bamusingira ddala wala eyasinze kale tulabira ddala ng'ekintu ekyo sebo President n'akakiiko k'NRM konna Secretariat yonna twagala mutuule tusaba busabi mutuule tulabe nga twandiwangudde ebifo bingi singa tuli mu babaka nga 10 naye ensonga eyo yatukosezza nnyo. Yes, Manaja kujja mu kalulu ke Masaka. Ngenda kujja katono. Tukalambulule bulungi kategeerekeke. Ngenda kujja. Bw'otunuulira ebiri mugenda maaso nti abalonzi abawera obukadde 10 tebasobodde kulonda. Era omukulembeze gwanga n'agamba nti singa abalonzi be bonna baalonda yali badde ali mu 80%. Yes. Ebyaddala NRM mu register tulina abalonzi million 20+. Register zaffe za NRM countrywide. We have over 20 million voters. Kitegeeza nti bwe tubanga ideally muzeeyi tetwawezezza miliyoni wandisanga badinga 15 kubanga NRM bokka bali miliyoni 2. Kitegeeza nti abantu tebazze kulonda bafunamu intimidation probably abantu akaseera k'okulonda abaako okuba akalulu babeera ku bunkenke eggwanga lifuna okutya era kiva ku mmwe amagye ge mu deploying tetuyinza kubanga tugenda mu kalulu tutandika okulaba emmamba nga ziyita mu kibuga ziyite watulowooza abantu bafuna kifaananyi kino ddala abakadde mwami mulangira abantu kyemmanyi bannayuganda naddala bannayuganda both opposition ne NRM balina nnyo confidence mu gavumenti ya Museveni olwa security eri tight ate aba opposition be basinga n'okukkiririza ennyo mu security ya gavumenti era eno engombo aba opposition gye baali baleese nti kabanje kakube kabanje kalinde kakuume kayiye kabbe nga babadde bakabbye Masaka ate yakosa nnyo bannayuganda kubanga Masaka bakabbye aba opposition obotegeza engeri kabaddemu ne boxes zino ngeri zabaddemu nga walaga nti akali akannammere ate baali bakayiiza nga ate bakawadde nga boxes mulule boxes zabadde nsumulule boxes zabadde nsumulule tezabaliddwa box ya president already yali set etikasta box emu ebeera ngeri nsumulule sebo omulamuzi tebasobola kudda mu kulonda omulamuzi yakinyonyodde bulungi n'agamba bwati set already soko owulirize Dr. omulamuzi mu kwogera yagambye nti nammere yaloopa ati box 11 tezakolaki tezabalibwa n'agamba obwo bululu lubeera bulimu nga mu 15 tebuyinza kulemesebwa kubalibwa lwa box etya naye era ziri box 9 ezitaabaliddwa olw'ensonga waliwo ezimu ze basanze ng'ezirina okubeera ezannyendo mukungwe ate mulimu byakimaanya nti ezirina okubeera ekijjabwemi ate nga balabamu bya mu Masaka
Aniya bitademu. bya Senyange. Kati ne bagamba ezo tuzireke. Era ezo tezakonsideringibwa. So era twebaza omulamuzi w'e Masaka nti yakozesezza amagezi amazaale. Kubanga toyinza kumma waliwo amagezi amasome n'amagezi amazaale. Kamuyambeko. Tubadde n'obululunga bwa mirundi 3 obwagaaniddwa okuddamu okulondebwa kasita wabanga one ballot box is interfered with. Bagala obugazi. The president is already set. Kati ono omulamuzi alabika yabadde alina amaanyi gakozesa ag'enjawulo. Naye ng'ekyamazima akalulu k'e Masaka ka Justin Yonammere ne Wanupu keetaaga okinterrogatinga beyond kyetulaba. Ekisooka nti kamenye president already eriwo. Nti yakozesezza lyanyi okuddamu okukabala. Naye nga takozesezza mateeka ge tumanyi agakolewala. Akeekalungu baagaana okukaddamu kasewungu bali bagenda okukaddamu kalonda basanga box emu ne bakasazaamu. Zanga box mukaaga. Naye the moment one box is interfered with tosobola kugamba nti ate kano kaddemu ate kano kaleke. Naddala senga president already is set. Era kyekiri ku abali ku side opposition ogamba no it can't happen. Tusobola kusala etteeka already lyasalibwa bulala gwe nga atoddamu kulisala. Point eyokubiri y'engeri gye kabaliddwamu ennaku 3. No, point eyokusatu linda konzi chairman wa NRM agenda kukitunyonnyola. Ajja tukinyonnyola. Naye ka tutuddemu nze nkugambe nti obuzibu obudde mu kalulu k'ekyo. Wayingidde mu budde bwa Honorable Semakulu. So doctor Ngenda kujewu. kibuzo mlange jukira Semakulu ali pastor. Nzwanjiri alina ebigambo bingi so genda kubalomesa. So doctor njagala obulire emirembe ekisooka byonna kyolina okumanya nti abalonzi ideally batisibwa olwekyali kigenda mu maaso. Opposition etya engombo yokka ya protest vote. Just protest vote ekyo kyokka kimala okukyusa mindset y'omuntu nti munaye nobwogenda basobola okubaawo ekitali kituufu. So electoral commission oba government in return yali nayo n'okuvayo n'engomba ate ekubiriza abantu okugenda okola ki okulonda kyandibadde kikulu. Naye era opposition yonna nga bw'olaba opposition mu Uganda etayina mulamwa bwetuba nga tuli mu bintu bya democracy. Why do you again say abantu tulina kukola protest vote? Ate nojja n'obuzaabuza abantu n'obagamba ate kati bwe mugenda okalonda kale mukakuumi ate bwe mumala okakuuma mukabale ate bwe mumala okabala ate mugende mukabanja aye akati nga n'abakulu bennyini at the end of that day sobolire at the end of that day abalangiriddwa nti buli yewangulanga ng'agenda mu hibernation tuyinza kuŋŋamba nti gwe ayandikulembeddemu okukabanja mutabani waffe Mr. Kampala ali mu USA akabanjiza mu USA ku internet. Naye bwe wadde abaana banna Uganda bajje bakabanje wano live batekewo opposition batekewo resistance. Njagala okubuulira bino ebigambo nti the impact of the statement Bobi Wine yakola. I will just give an example from Busega okuva Busega paka Bujuuko abantu baafanga 6 oba 3. Lwaki nti abaana banna Uganda bataddemu ekirowoozo nti engeri yokka ey'okutwala obuwanguzi bwaffe kugenda ku kkubo kukabanja. Era ensasage yatandika ssaawa nga 12 ssaawa emu ssaawa 2 waaliwo obuzibu paka ssaawa nga 3 kitundu. Kati lwaki tugenda mu mbeera eyo gwe ekintu ky'osomesezza bannayuganda kubanga bw'otandika ebyobufuzi manya nti waliwo abakulabirako bayitirivu. Nze waffe Lugazi nina omwana muto Uyanda nti Engineer Semakulu azze mama wange atunda manda nti olaba mama oyo anga mama wa atunda manda ze yesimbawo ku bwaka bwa parliament. Nze mama wange alina edduuka lya wholesale nange nsobola okuwagira oyo. Era omwana n'afuna spirit n'asaba ebipande nanga magenda atandika obitimba. Omwana asoma kibiina kya 3. He's a young boy. So Bobi Wine kyalina okumanya nti bannayuganda bamukkiririzaamu bangi. So any reckless statement gy'okola eri bannayuganda either ebawabya oba ebasuula mu nnyanga. Kye tutandiyagadde kubanga Uganda eno yonna Uganda ffe tugizimba.
bwetubanga tetusobola kuzimba Uganda ffe ngaffe abavubuka gwe beera mu saidi yo ey'opposition giwalonda tobuzaabuza bannayuganda nebaza Katonda olwabali mwezo ate bali mwezo nze nzikiririza ddala Katonda nti mu myezi nga 6 agenda kuba ategedde ekkuba ettuufu ery'okukwata kubanga atandise okugenda mu makanisa gonna yabadde wakayanja namulabye yabadde makanisa gonna abaddeyo ate nga ekigambo kye bamugamba nti kola ne gavumenti ekyo nkyebaza kubanga yo engeri yokayoka gye tugenda okukyusaamu ekibuga kyaffe Kampala yengeri yoka gye tugenda okukolamu ne gavumenti newa opposition okimanyi nti awo ennyini waliwo abanyize nti bamubuuzizza oli mwetegefu okukolagana ne gavumenti naye nga ya alaga nti mwetegefu kubanga toyinza kukolera abantu nga tokolagana na gavumenti naye nagenza okulaba ng'abanuupu balinga abagala omukuba obusaale kasitanga yalaze nti ali redde okukolagana ne gavumenti naye nga ye ekigendererwa kye kyakuweereza abantu of which services olina okubeera nga otambula ne gavumenti okulaba nga services ozikola ki ozituusa ku bantu. Chairman sokoddemu Dr. Ali. Okay, nga sinaba kuddamu Dr. Ali njagala kwawukanako ne muganda wange Semakula voter turn up. Voter turn up, it is mentality. Actually, sikutiza tesibwa ntino Bobi Wine tena kyategeeza mu kugamba bana Uganda kubanga security Uganda gyerina emala. Naye mentality abana Uganda balina endowooza nti abantu bagenda kulonda Museveni awangulaka. Kyekibaddewo especially mu bitundu by'ebyalo ennyo. Era kyobalaba mu Kampala ate n'ekirala nti bo balowooza nti President Museveni yawangudde dda kati abantu kati omusajja babanga yawangudde akalulu lwaki tuba tugenda kutawaanyika ekyo kirese ki oli yakamaze dda kakati ekyo kibaddewo buzi kati kyobalaba mu Buganda tanapu yabadde 45 President yatambudde nga abantu bagamba tanoonya kalulu naye nga ayogera byakoze era ateekawo entindo laale ezo omanyi abantu babeera omutwalo babeera ku laale abantu baba bamanyi muzeeyi yakoze ki yawangudde so tebabadde ne motivation egamba katugezeeko nnyo tunonde ki yakalulu ate nekirala wa service delivery gye tubadde nayo PDM manya myoga manya sente z'abavubuka grow n'ebirala byonna abantu bagamba muzeeyi abantu bagenda kumuwaka nze ne bwe sigenda kulonda kiba kikola ki kimala n'ekyokubiri muzeeyi omanyi yatuwa emirembe n'efuuka ensobi y'amaanyi kakati tojja kujja omuntu ng'akolera busiya n'omugamba genda mubenda okole ki olonde agenda kuteekamu emitwalo kuba agamba nandondera kati ye perfect mobility of labor across the country naye egezaako okuleetera abantu rakiti y'amaanyi. Njagala kudda ku nsonga y'okubala akalulu recounting ebeera tayasaamu. Omanyi otuula ku katebe ng'olinda recount ne batandika bokisi emu ne bagiramu jjukira bwebanga tulina polling station for example ng'emubende bwebanga olina polling stations nga 130 exercise egenda kubanga ekolebwa abantu 130 at a particular time katugambe nti okubala kutandika ssaawa 11 egenda kukolebwa omuntu omu ate etteeka ligamba nti omulamuzi yalina obuyinza obubala ate jjukira alina process y'okugamba nti agenda kusortinga akalulu aka Justin n'emmere ne omukyala yani ne Rose Narubowa nti gwegenda kukwata akaana Rubowa kati gwe gwata akaana mmere osooka obusortinge obulurese 15 ng'olangirira nti namere kakati buli bokisi ekitone nnyo agimalako eddakiika 30 kakati bw'oba ng'olina polling stations 13 ogenda kukwata eddakiika 30 times 130 kati bw'omala ng'okkiriza nga bakkiriza ne bakola ki ne bagamba wano Narubowa afuna obululu 15 namere afunye 14 kitegeera kakati bw'oba obala 30 minutes buli polling station buli box ng'olina polling stations 13 ezigenda kubeera ennaku 2 plus ffe mubende nga tuli mu count twatandika recount ssaawa 12 twamaliriza enkeera next day ssaawa 11
So kati procedure recounting zube actually equally egala kwefananyiza actually by election ebeera better lwakuba kati yeri costly ku electoral commission neko sente z'omuwa omusolo ate wayogereko ekigambo ekya president se tuzikozesa mu mateeka yes it is true ensala y'omusanga yaliko maybe osobola kugibeesingako okukola ki but n'omulamuzi n'abeera ne opinion ye based on the situation waliwo kyetuyita situation analysis bw'oba otunira ng'omuntu yesu oli kuteeka naye kati kigenda kubeera nga kifaanana kitya eyo ebokisi emu kyogamba ng'omuntu psychological naye esobola kubeera president nti ebokisi emu eyo tesobola kulemesa akalulu akalala okuddako ki actually ogenda kuwulira nti 23 bwe tubeera ne circumstances bwe zityo zigenda kuba nga ziri beesingako oyo omulamuzi ayasaze akalulu ako nako nebeera president therefore president eyo tebeera mu kanoni z'amateeka oba mu constitutional reforms zetubeera nazo okujja kwesobola kuba nga eri created kyobalaba president ezo zisigala nga zikola kinga zituukacuuka essaawa yonna based on the opinions z'abalamuzi ababeerako awo so fe mu mateeka wali ebintu byetutunulira nefuuka president at a time kati naye egenda kufuuka president naye bakole ki bagigendereyo n'abalala bonna kati neba LC5 chairpersons abagenda kuba nga bakontestinga oba nga bano obululu obuddako buno bwa LC bwe tugenda kulonda olwokusatu nabuyinza okubeera kusinziira kawo ne batufuna recount ate kati nabo netutunulira ku nsonga bwezityo so n'olwensonga eyo njagala kubakakasa nti ebintu ebyakolerwa mu recount tebyabadde nti bino bifavoringa bokka aba NRM mpozi nze ndowooza nti kyandibadde nga twagala kuleeta sanity mu election process oba mu electoral process kubanga waliwo ebirala bwe byaganye ate nebikirizibwa ate waliwo sempija wa NRM nnyo niyakigezezaako nekikola kino kigaana so n'olwensonga eyo singa naye abadde nga alina kubeera nekyekubira kyandibadde nga kikoze ki kikola anti kati president ey'omuwala we yabadde nga okutanga akati ekiddakaawo genda kubanga ekikola ki ngebeerakawo naye njagala kubategeeza basibe ne banyaba batulaba nti sawa zino katwerabira ebirala byonna ebibaddewo tutunule kuki ku service delivery era njagala kutegeeza ababaka bonna abawangudde mu kalulu mu Uganda yonna katuve ku byebibiina bye tubaddemu katugende mu service delivery naffe aba NRM tuleke okulowooza nti bano tebaatulonda especially nga mu Kampala muno bw'obanga oli meeya for example owekitiibwa bali mu ezo bw'obanga wali naffe aba NRM baida wali bamuwadde akalulu kati nge Kampala ne Wakiso kyobalaba Wakiso owa NRM yawangudde kyeyune wekitiibwa ekitegeeza nti yabadde nga batunula service delivery nasiifu babadde bamulaba wanuupu wa manvuuli naye abadde tasobola kutambuza district ye Wakiso n'obunene bwayo ne byeyagala okutuukiriza kiba kyetaaga omuntu ng'ali macu ate jjukira waliwo n'ebifo bino ebiriroko ebifo ebiriroko tibyetaaga abavubuka bano basemakola b'emyaka 24 nedda ebyo byetaaga ng'omuntu ademonstratinga maturity yennyini ng'agenda kusakira abaana Wakiso oba abaana Kampala obujjuvu nga tali kyekubira so n'olwensonga eyo ndowooza decisions zaakoleddwa mu kalulu kano aketumaze especially akaba meya n'aba LC5 chairpersons mu ggwanga lyonna especially katugeze nnyo nti muno metro mu Kampala ne Mukono ne Wakiso tekyabadde kya bibiina ennyo nekyabadde nti obusobozi bw'omuntu ne ideology ng'esobola kutwala eggwanga mu maaso emyaka 5 emirala. Dr. Sibula batula ku abatulaba ku Data TV tubebaza obudde bwe mutuwadde ku nsonga ezikwatagana ne ggwanga okutwaliza awamu nembadde njagala kwogerako katono ku issue ya Namere simanyi lwaki mulangira onvuvuba n'onvuvuba obudde bano bonna basajja basaidi emu naye ndaba obudde obukubisa nawe olabika nakyekubira nyambadde ya mundu olabika oli muyero mungi naye ng'ekyamazima njagala tukkiriziganye abantu mmwe ekisinga okuba ekirungi nti ebintu by'okulonda bino buli omu abiraba wadde ffe abali wano tubyogerako naye bannayuganda babitegeera era yonna gye bali babiraba emivuyo egyetobese mu kulonda naddala wano mu Buganda tekiriko kubuuza
nti akalulu tekakyali ka bulijjo, kali scientific. Ffe tubadde tugamba tukanoonye tukalonde tukakuume tukabanje nga bannaffe bagamba tukayiiye tukabbe tukawambe tukatwale. Kati versions ndowooza zakyuseemu, tiwaliwo abakayiiya obuyiiya bakayaaye bakawambe bakabbe bakatwale. Naye nga general speaking bw'olaba ebibadde bijja bigenda mu maaso, bangi babadde clearinze ne bagamba ate gundi wangudde Budakabi, ate gundi n'akyusa naddala what sides ez'opposition okusinga. Wano mu Kampala walaba tension eyaliwo, buli muntu yenna akakyama Nyanzi walaba gye kayitira mu bire, Budakabi ne kakyuka. Twategeezebwa ati DRFOBs baziwamba, mulangira gotera okubeera n'information eyo. Akalulu kazze kakyuka. Akenalukola katuuka bulungi. Akenalukola kalimu esasagge naye agenda okulangira nga wayisewo naku nga 3 ndowooza. Bakalangira ku lunaku lwe balangirako president. Esasagge n'obunkenke. Bali baketegeeza. Naye gye bagambye okaddamu. Bwe nyinyi okyogedde wano Wasempija Kalema Kalungu ne Kalemanga batampalinga ne ballot box. Omulamuzi n'agamba president si byakweyaga, si byakunyumya mbunyumya, nti kitegeeza nti ensala y'omusango ebeere ng'efaanana buli wamu. Kikitegeeza nti tosobola kugamba ati ono banasalabira no ne basalabira then tetujja kutegeera ku nsala ya musango ntuufu. So akalulu ke Masaka ko kajja kusigala mu byafaayo. Twategeddeko nti ne presiding officer naye bamugyewo. Question y'obu reason ya recounting nti ballot boxes make ezitabalibwa, ekyo issue yali badde ddibwamu presiding officer. So generally speaking wakyaliwo ebibuuzo bingi naye bannayuganda amaaso gali ku lutimbe, bino byonna babitegeera. Naye nga ndowooza gye tulaga tulina okunoonya engeri gye tuyinza okukwasaganya eggwanga lino. Bannayuganda mwenna batulaba bali ku Delta TV, mwebale kwefiiriza obudde buno okusigala nga mulowooza ku nsonga z'eggwanga lyammwe. Ebintu by'okulonda kuno abantu abamu babitwalanga eby'olubalaato, naye ga emaanyi g'abantu. Tibuli woovaayo n'olonda ate ky'olonda ne kitakolebwa obviously okuggwamu amaanyi. Bano badde babuuza lwaki abantu tebakyajumbira kulonda. Y'emu ku nsonga nti abantu balaba nti ebyokulonda tebikyakola makulu, nti after all ne bwe nnaalonda omuntu gwe nnonda si yagenda okuvaayo. So okubeera nga tukubaganya ebirowoozo ku nsonga nga zino kintu kirungi ate kiyamba okulaba nga tunoonya engeri gye tuyinza okukuza demokrasiya mu ggwanga lyaffe n'okuzzaawo emirembe egy'enkalakalira eggwanga eppya abamu lye batategeera n'eggwanga ffenna litukwatako okukola nti tubeera mu ggwanga eryeyagaza. Nja kukoma mu bigambo byange naye okusingira ddala kantumireko ku bantu b'ekyaddondo. Tiimu Dokita tukyaliyo era ssaawa yonna tujja kujja ate tulabe ekiki ekiddako. Naye nga abantu b'ekyaddondo tubagala nnyo ne bannayuganda mwenna musule bulungi, mweraba. Ssaabasajja Kabaka wangaale. Honorable Najemba. Abatulaba ku Delta TV tusanyuse nnyo okulaba nga mutuwadde obudde bwammwe otuwuliriza. Okusookera ddala mbasibirira entanda eno nga omulamwa gwa NRM bwe guli nti we are protecting the gains, nga ekimu ku ebyo ye security. Neebaza security ekoze omulimu ogw'amaanyi mu kulonda kuno era nengisaba kana akalulu akagenda okulondebwa mbasaba bassebo ne banyabo nga bwe mukikoze mu bululu obwedde era mukikole tulabe nga akalulu kano ke tugenda okulonda olwokusatu kalondebwa bulungi nga tetutaganyiziddwa ng'era bwe tubadde tuyise mu kalulu ako. Sigadde ndi Najemba Grace, omubaka omukyala eyeesimba mu kalulu ka primaries ake NRM, era ntumiddeko abantu ba Masaka district Kyannamukaaka, Kyesiiga, Buwunga ne Bukakata nti mbaagala nnyo twongere okwagala NRM era tulonde ababaka ba NRM mu kalulu kano tusobole okusitula ekitundu kyaffe. Mwebale nnyo mwebalita. Abantu b'Embene mwebale nnyo okutumbula ku Delta TV, mwebale nnyo okunfuula kyendi, mwebale nnyo okwagala President Museveni, mwebale nnyo okumuwa obuwagizi obw'amaanyi. Bannayuganda mwenna mukkirize tutandikire awo tuwagire programu za gavumenti ate twagale NRM ate tukole nnyo okulaba nti tugobye obwavu muffe ate tutwale n'abaana baffe ku ssomero. Mwebale nnyo, mwebale ddala. Nsigadde nze Thomas Ainebyona, Chairman NRM Mubende District.
Tuyanze abatulaba bannayuganda abagidde President Museveni nga Honorable wagambye tugenda mu service delivery, tugenda kutumbula nnyo enteekateeka za gavumenti nga PDM of course, 4-acre model temugyerabira, the patriotic candidates be bakulembedde 4-acre model era tugenda gisomesa bannayuganda gwe mulama gwe tuzzaako eri bannayuganda mwenna. 4-acre model tumanyi enkola yokka egenda okutununula urban agriculture mabali mu bibuga temwerabira nti nakyo tugenda kikwasaganyiza ddala ngaffe the patriotic candidates banalugazi mulonde bulungi, mulonde NRM, akalulu ka meya, akalulu kababaka abasigadde ba councillors, mulonde NRM. Ntumirako mama wange omukyala atunda amanda waka radio mu Nkoko ne chairperson wange mwami Deo, batuze berugazi bonna. Engineer Semakola mwana wammwe mumulabiranga ddala gye bujje mu maaso omukama bankumbire. Adda mbigambo by'omukulu tabiwoomya mbaagaliza ebyo munjagaliza mulangira Kiyimba ge gange Ssaabasajja Kabaka wange.